صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. baganda bange mwenna mu ddiini abakuŋŋaanye mu jjuma y'olwaleero bategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala mutendereza n'agamu ku matendo ge agatali mu bukendeevu bwonna. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu khaliqu samawati wal ardi ganiyu anil khalaiqi qasimul arzaq allamul ghuyub rabbal baytil atiq. gonna matendo ge Allah subhanahu wa ta'ala toyinza kugamalayo, naye wakati mu byonna tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala era ne tumwebaza olw'okuba nti atuleese mu jjuma y'olwaleero. baganda bange atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara, ekiro n'emisana. Allah tabaraka wa ta'ala ayogerwako, atenderezebwa, asinzibwa Allah subhanahu wa ta'ala. gwe wookomya ate abalala we batandikira. abantu fe Allah yatuwa okumusinza ng'ojja n'osaalayo eddakiika 10 n'omala n'ogenda n'okola emirimu gyo, n'odda ku asiri n'osaalayo asiri dakika 5, 8, 10 n'omala n'okola emirimu gyo. naye eriyo ebifo ebirimu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala abange nga tebiggwamu batendereza Allah, kamithiri Kaaba al-Musharrafa, okugeza ng'ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala eri e Makka mu kikko eky'omukisa. buli kiseera abantu yusabbihunahu wa yumajjidunahu, owulidde babeera batendereza Allah. ne wetwogerera bino essaawa zino ekiyinza okuwumuza twawaafu ebeera swala ya jjuma, naye era bweggwa ennyumba ya Allah nebeera nga abantu bagitendereza. abafuluma 10 bayingira 600, abafuluma 2 bayingira 8, ebbanga libamala nga bali awo, tewabeera okuwumula mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. kakati ate waliwo ebitonde ebirala bye yateeka mu ggulu eyo. nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda mu Israi wal Miraj yayita ku bamalayika ab'enjawulo, abamu nga yasjuduuna batadde ebyenyi ku ttaka, abamu wahumu qaimun, abalala nga bayimiridde, abalala wahumu qaidun, nga batudde ku ttaka. yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yu'minuuna bihi, nga bali mu kutendereza amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala. abuuza Jibuliru alayhi salatu wasalamu nti man haula, owange Jibuliru gwantwala gwe mukama wange gwe prime minister mu kino, bano bendabye baani? n'amugamba nti abo boolabye okuva yauma an khalaqa samawati wal ardi, okuva Allah lwe yatonda ensi, eggulu n'ensi 7, abo boolaba okuva Yesu lwe yatandika n'eggulu eryatondebwa min awwali yaumi, mu lunaku olwasooka, tebavanga ku kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. era paka malayika lwerifuuwa eŋŋombe oba ensi lweriggwawo bagenda kubeera ku ekyo kyokka. subhanallah, ekisa kya Allah tekiyinza kuggwa mu nsi kubanga bamutendereza Allah. n'olw'ensonga eyo tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo ge tusobodde mukadde akatono ke tuyina. tumwebaza Allah kyatuleseewo baganda bange, n'abanga atuleese okusaala ejjuma. Allah tumwebaze okuba nti atuleseewo olwaleero ne tubanga tukyassa. misikini abantu bali mu malwaliro baganda bange, abantu bali ku macupa, abantu bali ku oxygeni, abantu mokyale zijjudde, oyinza okulowooza bimuli bye biriyo naye nga maiti z'abantu. bantu balwadde, bantu bali bubi, abantu bali mu nnaku. Allah jalla jalaaluhu tumwebaza okuba nti atuleseewo ne tubanga tukyassa. n'obanga okyosobola okwetambuza n'ojja n'osaala. asihatajun, obulamu ngule, la ya'lamuha illa al-marid, toyinza kumanya bukulu bwa bulamu okujjako ng'okyalidde ku muno muganti waye ng'obuze nti asukaali yansalako. people struggling with cancer, abantu bastrugglinga ne cancer, abaluma, abasenyudde enviiri. n'omukyala gwe nakyalidde ekyengera awajja tinga sinnagenda Makka mu Ramadan, namusanze yenna omutwe guliko akabona nga seeka nsonyiwa okwebikulira, ndi mukyala naŋŋamba naye njagala olaba embeera gye ndimu ogenda ogisomesa abasiraamu. beebaze Allah bawadde obulamu. omukyala ng'omutwe gwonna kabumba ng'alinga ke basalidde mu saalu, naŋŋamba nti kansa yatandika okunsenyuula enviiri mpola mpola, enviiri ne ziggwako, kati kabumba keereere. bantu balwadde. Allah tumwebaza atuwadde obulamu era tumusaba abutukuumire nga bulamu bubeerewo, nga obulamu bwe bubeerawo buli kimu kitambula. obulamu bwe bulwala ne sente tewooma,
toyinza kuwomerwa ssente ng'oli mulwadde anti buli kiseera obeera kumpeke muganda wange. Ne tusaba Allah atukuumire obulamu nga bulamu. Ekyatumwebasa olw'ekyengera ky'obusiraamu Allah kyatuwadde, kubanga obusiraamu Allah ekituwanga kyengerera ddiini ye, era mu maaso ge ye ddiini gy'ayaniriza Allah. Baganda bange, obusiraamu buno ddiini nkulu nnyo, ddiini ya kitiibwa, ddiini ya njawulo. Toyinza kusanga byengera Allah bye yateeka mu busiraamu n'obisanga walala. Obusiraamu Allah yabutuwanga kyengera, buli kimu kye twetaaga kiri mu busiraamu. Tekikwetaagisa kukola nsaalwa ku munno, tokola fitina kakkana, buli kyengera mu busiraamu bwekiri. Bw'otannaba kwetereeza, buli kalungi mu busiraamu mwekali. Abagagga abasinga e Kampala basiraamu, ogenda okuba balabalamu awo nga basiraamu. Abasinga okuvuga emmoloka ez'ebbeeyi e Kampala basiraamu. Twabadde mu Ramadhaani wano nga jaamu akwata ssaawa 9:10 za lwaggulu, abantu bagenda kusiibulukuka, naye nga jaamu atola kumanya nti akwata ssaawa 12 Lwaki? Lwe twategedde nti abasiraamu tuli bagagga, era tusaba Allah atukumire obugagga n'ebitiibwa abasiraamu, ate twagalane. Mumanye ebyengera bye mulina ng'abasiraamu, ate mwagalane ng'abasiraamu. Temusosolagana, temweryamu nkwe, temweryazaamaanya, temweremesa. Bw'olaba nga musiraamu munno ayiseemu, mumusapootinge, muyimirire naye, yagenda okubakwatako. Naye abasiraamu tweryamu enkwe, abasiraamu tweryazaamaanya. Musiraamu n'abeerawo nga asekaseka, kuyefuula aseka, akwagala ennyo kumbe takwagala. Nabadde juzi mukomera wali egundi ekibuye ku poliisi wafande mukwano gwa inanga ntisabira abasiraamu be bajjudde mukomera bibayayi babbe maali z'abantu. Lwaki basiraamu tubeera mu kifaananyi ekifaananako bwe kityo? Kuntum khayra umma, mwe kibiina ekisinga obulungi. Ta'muruna bil ma'ruf, ekya ukhrijat linnas, ekyagibwayo eri abantu. Ta'muruna bil ma'rufi, mubeerenga mwe musibukako empisa ennungi. Neiba w'omusiraamu lenti amulemye okusasula, yingira mu nsonga Allah bw'abanga akuwadde, yimirira naye, tambula naye. Siraamu munnammwe alwadde, mugende mulambule. Bye tulina okukola basiraamu, Allah talina ssente ze yatutuma mu nsi. Allah talina ssente ze yatutuma mu nsi. Musiraamu bw'ayingira mu nsonga ya musiraamu munne, naawe Allah ayingira mu yiyo. Allah ayingira mu yiyo. Ne bamaseeka baffe ne balwala, teri ayamba. Abasiraamu baffe ne bafuna ebizibu, teri ayamba. Kaakati tunaabeerawo tutya, mwagala tukole tutya basiraamu? Tusaba Allah atuwangaaze nga tuli basiraamu, ate atujjule nga tuli basiraamu, atuyingize ejjana nga tuli bakkiriza. Baganda bange, mu ddakiika enfunze ze tulina, twagala okutunulira hadiisi ya Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, nga twakava mu mwezi ogwa Ramadhaani. Ramadhaani twakagimaliriza, twakagibaamu ewiiki singa 2. Ne kati olina okwetunuulira embeera eri etya, kuba twabadde mu ssomero lya mwezi mulamba. Emyoyo Allah n'aginaaza endwadde zonna, ne tubeera abantu ddala Allah baayagalira ddala. Ne twakayitamu Ramadhaani ewiiki simeka 2, naye oyimiridde otya? Si gwe mulamwa gwange, naye njagadde obbategeeza hadiisi gye nkulembeza ti man swama Ramadhaan, omuntu eyasiiba Ramadhaan thumma atba'u 6 min Shawwal, gattako ennaku 6, kubanga tukyali mu mwezi gwagwo. Yagamba nti anaazigattako fakannemu wasiyami dahara, ajja kuba abalibwanga asiibye omwaka omulamba. Naye ebigambo byange olwaleero bigenda kutambulira ku bintu nga 4. Hadiisi ya Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Baganda bange abasiraamu abazze olwaleero, Ramadhaani twagisiibye, naye abamu mu ffe mbakakasa nti ye Ramadhaani yaffe eyasembyeyo. Ekyo sikinaako buyinza, naye mbakakasa mu ffe Ramadhaani gye twasiibye ye Ramadhaani yaffe eyasembyeyo. Ramadhaani y'omwaka ogujja egenda kujjanga birala. Tugaa nti Ssekimwanyi atutiisa kufa, nedda oyinza okuba nga okyaliwo, naye ate Ramadhaani nejja, muganda wange, nga tolimu abo abagenda okugisiiba. Kati so badiru bil a'mali 7. Ramadhaani ke yagenze, kaakati nkukuutira ebintu bino 7, ebintu bino 7. Oyanguye, nkukuutira obulamu bwo obeere ng'oyanguye emirimu gya Allah, ng'ebintu bino 7 tebinnajja, ate nga buli muntu abisisinkana mu bulamu bwe. Waliwo ensonga 7. Nabbi sallallahu alayhi yatugamba ti omuntu ayinza kuva mu nsi okujjako ng'azisisinkanye. Kati so olina okukola emirimu nga tebinnajja, ebintu bino 7. Ekisooka yagamba hal tantadhiruna illa fakran munsiya, muli bakozi
muli basuubuzi sente Allah azibawadde naye eriyo akaseera akagenda okutuuka nga sente tewakyali ng'obalibwa mu baavu balunkupe mu abavubuka abakola emirimu mu Kampala Allah bawadde sente mukozese sente mu butuufu bwazo kubanga sente mugenyi akyala n'akyaluka. Fakira munisiya eriyo akaseera k'okwavuwala muntu n'atuuka ekiseera nga mwavu nga talina sente nga aweebwa buweebwa amakulu n'ayingiramu abo abasaba oba abasabiriza n'oteega omusiraamu wali n'omulinda n'akulengera ng'ategedde gw'olinze naye ng'onoonya enkumi ezi zakulya mmere naye nga gwe wali ogigulira abantu. Ekiseera ekyo kiba kizibu nnyo tusaba Allah akitutaase. Bannange mu ndwadde ze muba musaba Allah abataase mu nsi kye bayita endwadde y'obwavu. Obwavu bubi ne nabbi yabukolimira yagamba nti alfakr obwavu kariba min alkufr buli kumpi n'obujeemu kubanga embeera y'obwavu bwejja buli kimu kitagala abadde aweerera abaana nga tokyasobola lwenti n'atuuka ne baga nti tukubanja emyezi 2 nti nja kuleeta nti oyingidde 3 nja kuleeta n'otuuka tukuwadde omwezi gumu ne bakugoba ng'olinga enfuusi. Bwavu okumanya obwavu bwayitiridde abantu baga nti omwavu talina amwagala era bagambanga nti omwavu ayagalwa nnyina naye ne bamaama kati bakyawa abaana abaavu era bw'otuuka ewa nnyoka akuzaala ng'oli mwavu bana abazadde balinamu enteekula gye bateekulira abaana baabwe bamanya nti oyo agidde ku booda mu sitaafa oyo aleese ebizibu ne bamanya nti ani oyo akuba eŋŋombe Sumayya kansa atuuse oyo aleese kantu gwe w'ebizibu maga atatuulaawo atulinde tujja. Ani ayagala omwavu mu nsi? Omwavu atama kubanga aliko embeera y'okusabiriza ate abantu bakyawo basabiriza era mbabuulira abantu abaavu mugumiikirize temusabiriza abantu bakoowo basabiriza kubanga nawe bosabiriza balina ebizibu. Badde ekigamba Umaru mbadde nzija naye namugaa nti Umaru embeera eri mu bantu abagagga tebaagala basaba oba ng'osabye oteekwa okupima naye abantu bwe baavuwala balowooza nti ziki zaabwe ziri mbagagga kyova olaba abantu babeera babasumbuwa ebbanga lyonna naye ate gy'okoma omusumbwa gy'akoma okwetamwa ogenda okulaba ng'essimu takyazikwata. Eyo embeera nzibu nnyo basiraamu. Omuntu bw'ayavuwala ne ibaada ekaluba toyinza kusaala sola n'etuuka nga wallahi mu nsawo temuli yadde 10. Abaana n'obalaba badde abasomesa amasomero ag'ebbeeyi nga bali awo batudde edduuka ly'obadde oyina nga gw'olinako control wallahi n'olivaamu n'otandika ng'okuyita mu kibuga ng'olaza nti awo waali wange nga mulimu bantu balala Allah bwe yawa obusobozi ng'okeera kutuula ku katebe ne baleeta ekikopo ky'obuugi kya nusu 5. Obwavu fakira munisiya obwavu bubi nnyo kati mwe Allah bawadde sente muzikozese bulungi abavubuka. Omuntu Allah bw'amuwa sente ateekwa okuzimba wasula. Omuntu Allah bw'akuwa ku sente vuga emmoloka gy'oyagala Allah bw'agikuwa. Na mukwano gwange nabadde naye Makka mutwawafu bamuyita Jidi owulidde yange nti seeka wange twetooloola naye Mungu mutegeereze sebo mutegeezezza naye nawe muŋŋambire nti Range njikoye ampeemu endala eziriko njala kuvuga mwaka mpya kubanga sente nziina. Ne Mungu akuwadde sente muli mu kuzizanyisa mugende mulaba abamasanga sente mu nsi bali luddawa abamasanga sente baliwa tibaliwo obasanga bawola masente tewakyali bali mu kusabiriza munyambe. Fakira munsiya obwavu obuyitiridde otuuka n'okuwunya obwavu yayambalanga essaati ez'ebbeeyi ng'okyusa kitogi seeka yasomesezza iri munaga nti omusajja omu yakyusa ekitogi emirundi 3 bagenda okizaayo ogw'okunaga nti essaati ekooye tekyasoboka. Eyo embeera nzibu nnyo. Awakanga osula njala kumanya obwavu bubi n'omukazi bamutwala mukazi kyayinza okugumira embeera ey'obwavu bamutwala ne bamukutwalako abantu abalina essene ne bamutwala maka ne gafa lwa bwavu. Mungu atutaasa obwavu bwe bujja embeera ekaluba obulamu bw'ensi ne bukaluba n'akhira n'ekaluba kyova teri muntu agenda kuyingira jjana nga yali mwavu kyova olamba kubiriza mukole mufune sente. Muntu bw'afuna sente buli kimu kisoboka mukole temunafuwa
mugende maaso n'okukola bingi bijja banyiga mukola kwammwe naye mukeere enkuba ejja bakuba misolo gijja kujja reveni efuuke reveni naye mukole wala saufa yutika rabbuka fatarudda bujja kukyanga sente ze mwajja okunoonya mu Kampala muzifune mujja kubanga muwonya obwavu. Ensonga ey'okubiri n'agamba nti gina mutugiya eriyo obugagga obujja nabwo nga si bwangu. Amakulu kyendiko nti mwanguye emirimu gya Allah nga bino 7 tebinnajja. Ekisoose fakira munisiya obwavu obuyitiridde ibada zigaana obwavu bwe buyitirira otandika n'okkuba emimiro eri abalina n'otandika okuboogerera ne bakukyawa gwe buli gwolaba alina sente olowooza yagenda mu nnyanja olowooza bakolera gavumenti ati tokyalina oli awo. Kwatibwa fitina eri abantu bwavu bujja n'entondo otondo wala ate tolina oli awo totegeerekeka gwe wa ntondo gwe atalina bakuwa tosiima okuba emimiro bwavu. N'agamba ekirala gina mutugiya eriyo akaseera obugagga ne bujja ne buyitirira nnyo. Obwo nabwo buzibu. Allah bw'aba tabukuwaddeemu kumutya buyinza okubuza. Baganda bange tusabe sente era mwalabako omusajja ku Kaabaawo ng'aga nti furuusi ya rabbi furuusi. Ono yali amuliranye namuga nti waljanna nejja nagisabe. Sente mwajja okuzinoonya muzisaba naye musabe Allah sente ezigenda okusigala nga zirimu okumutya ze sente ez'emirembe. Toyina sente ze bakutuma muga nti ayi Allah nkusabe sente najja kukola naye Mungu nsaba ompe sente ez'emirembe nsigale mu swala. Sente nzibu nnyo kubanga bweyitirira ejja n'emize ekisooka ejja n'obulimba. Kyawe twamuvaako musajja alimba oyo lwaki ati yafune sente. Buli afune sente abeera alimba. Ekirala etwala obudde n'obeera bize nnyo n'obudde bw'essala ne butandika okubula n'otandika okugatta zuuli kwasiri ng'olinga asaala ettalawiya. Gina mutugiya buli kiseera obeera mu faamu otya okubba amata. Magalibi neetuuka bakamoolaba bajja kunziba amatalita zange 10 zitwala. Magalibi neeyitawo ishaayi neeyitawo. Gina mutugiya obugagga obuyitiridde bubi. Wabula Allah bw'aba abukuwadde ne bujja kubanga Allah yagabanga bw'aba ayagadde. Bw'abanga abukuwadde Allah mugambe Allah obugagga buno bwompadde mbwebaza bunkuumire Allah ate nkusaba ompa okutya mu bugagga bwompadde Allah nsigale nga nkyasaala. Nsigale nga nkyayogera n'abantu. Allah saasira abagagga olwalira batuukikako. Eriyo abagagga Allah be yawa tawaadhe nga sente bazina naye ng'omulinnyako n'agenda. Emini n'ogenda ng'akyagaba engalo ng'akyasembeza abantu mu ofiisi mwebali Allah batukuumire. Naye abantu abasinga kasita bafunamu obusente nga balaluka. Lufunamu obusente mwezi kumwagala kuvuga mmotoka munene lukadde 8. Ate nga abazivuga batandika na sipasiyo batandika na buno obutono obwo. Genda olinnya mpola amadaala. Genda mutugiya obugagga obuyitiridde buzibu nnyo obiseera ebisinga ibada egaana. Genda mu Qur'an njala ombulyeyo aya emu eyogera ku basajja abaagaggawala ennyo nga basigaza obusiraamu. Bali luddawa okujjako abo abatono Allah baatujjirayo kubanga obusiraamu bugagga tulina okukola sente tugaggawale. Ne bwogenda inna Karuna kana min qaumi Musa ezo aya za Seeka Buyondo yazisomanga nakati akyazisoma ko twaziyigira. Inna Karuna kana min qaumi Musa. Karuna yali mu bantu ba Musa n'agaggawala nnyo fabaga olwafuna sente obusiraamu ne budduka ne bugenda. Mwabafunye sente osabanga nnyo kati olwalera abantu abafuna sente abasiraamu buli omu asooka kuddukira ku ntebe roodi kuteekawo bbaala kubanga amanyi yeefuna sente naye nga misikini ebigenda kubeera byakontebo mu maaso ga Allah. Seeka omuntu eyasiibye Ramadaani omuntu eyalabye Kaaba obeerenga ekyobugagga ky'obbaala sente Allah gyakuwadde ng'ozimbyemu bbaala naye nga ne ku bizimbe byabwe kwebiri tekuliko yadde omuswalla bwe guti abantu basobola okuŋŋaana basaale nga bwe tusaalidde wano olwaleero. Gina mutugiya obugagga obuyitiridde buleeta emise obwo nabwo tobulinda. Allah musinze nga tebunnajja ate bwe buba buzze omusabe Allah abukuumira abukuteeremu omukisa.
ekisooka osigaza obuntu bulamu. Sente zitwala obuntu bulamu, otuuka n'okubogolera bakadde baabakuzaala, otuuka n'okukyalira nnyoka akuzaala mu kyalo nga tolina na budde buva mu mmotoka ofukamire omubuuzeeko anti wafuna sente. Naye nga wali mwavu, wali mazzibuzi, n'ofuuka ekinyamanyama ekisaayisaayi, n'akwetikka emyezi 9, n'akufulumya mu lubuto n'akuyonsa, n'akusabira edduwa Allah obeere bulungi mu nsi, ogagga wadde tolina na budde bubuuza nnyoko. Omukubira simu, Kazende muli mutya? Kazende onkubiddeko awo, ndabye ku simu yo Kazende. Naye nga tokimanyi nti aljanna tatakidamil ummahat, ejjana eri wansi wa bigere by'abakadde bo. Tagenda kufuna jjana ne bw'abanga yagaggawala ate ebbanga lyemala ng'anyuma bakadde be. Ezo ensonga bbiri. Ensonga ey'okusatu, maradha mufsida, eriyo tayimu y'obulwadde. Eriyo tayimu y'obulwadde bwe bujja busalako byonna. Eriyo tayimu y'obulwadde bwe bujja busalako byonna. Embeera n'ekyuka. Nayise kuseeka Umaru Bakari, Mungu amusaasire, yabadde abamanyi e Makka wano waggulu wano nga kwa jihad. Sajja yatadde awo akatebe ke ennaku 10 ng'atudde wansi awo ku katebe ke we yasaalidde talawuya, byonna we byaggweredde. Kasita yamala okukola umura teyaddamu kukkirira wansi. Nanga sikyasobola Ssekimwanyi banongoosezza, mwabasobola mukkirire mwetoolole mutusabire ffe abulwadde Allah atujjanjabe. Olinda bulwadde ogende e Makka? Olinda bulwadde ogende okole umura? Olinda bulwadde kubanga obulwadde bujja n'ebizibu, butwala sente. Obulwadde otuuka ng'otuula katebe, wuyo mukadde waffe Seeka Buyondo Allah amusaasi yatuulanga katebe, naye wuuyo omwana ngambye imaamu nti mubuuza akatebe kannanga nkatwalira Sheekh ajja kusaala naffe. Bulwadde bwamusalako. Olinda obulwadde bujje olyoka osaaleko ekiro? Olinda bulwadde bujje olyoka ogende e Makka? Olinze kwetooloolera mu kagaali? Mungu akuwadde okyali muvubuka, amaanyi ogalina, ebiyunga bikukuumidde, bado oganye okugikola. Kati tuli wano tuwogera, naye n'abasinga obungi temunnasiiba sittati era temulina pulogulaamu zaayo, wabula mugamba Seeka ezo zammwe zaba amaseeka. Ekyo ekyange nakimala nakita, siina buzibu. Seeka mutambuze ekyammwe. Sittati naku 6 wasobola okusiiba 3, lwaki 6 guganye? Obulwadde obunaakusalako onaasobola ozisiiba? Onaasobola naku 6, just 6. Ate nga Mungu akuwadde ofa n'agamba siiba 3 ogatteko 6 nkuwa empeera y'omwaka. Abanga mukozi bamugaa nti omukozi tukolayo omwezi gumu olwaleero ogatteko ennaku 6 omwezi ogujja tukusasula omusaala gwa mwaka mulamba. Ekyo kiri luddawa? Ofa Allah yagigaba. Mulinda ndwadde mulyoke musiibe sittati. Munywera ku sunna. Ramadhani yagenzi. Okusiiba kw'omukkiriza kutandika Ramadhani ewedde, n'asiiba ennaku 6 nadda ku nnaku enjeru. Kati tuli mu nnaku njeru olwaleero, ziggwako olwaleero, naye abamu tebazimanyi. Allah asaasira abazitegedde. Omuntu wamukkiriza bamala okusiiba ennaku 6 eza sittati, n'asiiba ennaku enjeru, nadda ku Mande n'Olwokuna, n'alinda ennaku 10 eza Dhul Hajji, n'alinda Ashura. Bw'otyo bw'olina okutambula, kubanga ate okusiiba byerimu ku ddagala erijjanjaba endwadde. Naye wakomye kusiiba Ramadhani, ojja kuddamu Ramadhani ejja. Obulwadde bujja. Allah n'aleeta ebitundu ebimu ne biyingira Kabuli ng'okyalina mulamu. Ng'okyali mulamu. Bantu kwe bali ku social media balaajana. Munyambe n'afuuka munyambe. Ndi bubi nfa munyambe zigwawo. Ate endwadde nga nnene. Bulwadde bujja nga bubanja milioni 600. Nga ne bw'otunda ebyewammwe byonna tebuggwa. Tensigo yalwadde. Ndwadde wansi. Waliwo Seeka gwe twasondera Seeka sente z'ensigo awo. Ne tusonde Seeka nga ziri mu bukadde 300. Nze bwe natuukawo ne ng'aya Rabbi Mungu ntaasa tondwaza nsigo. Kubanga kati ani ayinza okunsondera nze Ssekimwanyi kafenyera ebbuga? Ani ayinza okuzisonga nti Mungu wange nabagamba ezange bwe zifanga muleetanga zaffene nga muteekamu nga mpangaala ennaku z'empangaala Mungu nga ntwala. Zinaavaawo. Mutima gwalwadde, simanya amawuggwe naye mutima birwadde, akalulu simanya kafu, n'ekibumba kyalwadde, milioni 405 zigenda kuvaawo. Embeera nzibu nnyo. Musabe nnyo Allah tutaase endwadde, kubanga endwadde bwe zijja zimalawo essente awaka, ne zimalawo emirembe awaka, ensi n'ekutya, abantu bakulambula ne bakoowa.
abadde asula mu kisenge nodda mu ddiiro bakusangawo kafaliso buli kimu okikoleraawo buli kimu ne bakuteekamu empiira bantu bali mulago basame bati babasamiza bayiwayo bayiwa akajiiko nze kyenva ngamba abantu mwerire bye mwagala nga mukyali balamu bw'obanga okyalina obulamu ne ssente nga weeri genda olyeko genda weeyagale mu mbeera eya halaali genda osule bulungi osinze Allahu mirembe kubanga obulwadde bwe bujja busalako byonna. Ensonga ey'okuna mauta mujihiza eriyokufa kujja kullu nafsin dhaikatul maut buli muntu agenda wallahi buli muntu agenda byonna ebyo nabbi yajja abiteekulula emitweku mwana Adamu alina okuyitamu. Twatandise na bwavu ne tuyingira mu bugagga tuyingidde mu ndwadde kati mauta mujihiza okufa kutujjeeko abantu baffe. Wallahi ogenda n'otunula olwaleero kutuba ezisaaliddwa nga muzaata talina waayimiridde twabadde ku Kaaba makamu Ibrahimu mu Ramadan nga tusaba edduwa zaffe twegayirira Allah akkirize umra yaffe ne twolowooza ku bantu abagenda ne tuboogerako ne tusaba Allah abasonyiwe. Nabadde njogera ku muzaata waliwo omusajja yazze n'akoona nga muzaata yongera omusabira yogera muzaata ali kigoogwa mukoka amuyitamu muba amasheekhe bali nkoowe irimu ery'enkoowe basiraamu temuzannya mudde eri Allah mmwe Allah mumutegeere nga mukyalina obusobozi amaanyi nga weegalira obulamu nga weebuli irimu eri nkoowe baseeka kirya bali nkoowe. Waliwo seeka waffe gwe twayigirangako tafsiri ku Salaamu TV ono Musini ye yamukwatanga ataamulaatu awulid shekhe ataamulaatu seeka waffe yalina ekirevu bwekiti nga akitintinga ali ludda wa seeka Mutambala nagendako eyo ebugerereyo gye bamuteeka wa mundeeyo mu kyalo nalina akiika gye ŋŋenzeeko ne baga nti ssebo toyitawo seekawo bamuteeka wali nga yamerako dda olusenke irimu eyaawo. Mauta mujihiza okufa kututwalako abanene mikwano gyaffe be mubadde nga muwangaalanga nabo abamu bannannyini bizimbe ebiri mu Kampala baafa dda. Haji Magoba ali luddawa nze namukozesa ijje yasembayo 2022 nga twakava mu COVID naŋŋamba Ssekimwanyi nze byonna saagala kuwangaalira wakyafu ndi musajja muyonjo bwe mbanga nfudde munteeka nga musuuka ennyonjo. Haji Magoba yagwa mu kiyigo ekizimbe yakireka naye oyinza n'okwesanga nga kuliko abaliko abapangise emitwalo 5 omwezi nga nejjuma tagisadde naye nga nannyini kyo yagenda. Mauta mujihiza okufa bagimusa Katongole be basooka mu kibuga wano ne bakinyweza nga bw'oyogera ku Yutoda Musa Katongole aina huwa ali luddawa bagikasagga abasajja abadde b'amaanyi. Mauta mujihiza okufa kujja ne kukutwalako abantu bo abasinga obungi wano muli bassemwandu abakyala bafu abamu muli bannamwandu muli eyo abaami bagenda abalala abali wano muli bamulekwa maama taliiwo taata taliiwo bali luddawa baliwa batambula dda bagenda dda n'omuvubuka ali Boston bamuyita Ishaq ninayirimu gye nasoma nankubira essimu yali yava bweru naŋŋaseeka wange oyogedde ebigambo naye nzijja Uganda omwezi ogujja mbadde njala kutwala olabi ku bakadde bange imuga insha Allah nja kulindiriza. Bwe yatuuka wano twavugadde yite tugende Masaka mu Kidda tutuuka wakati parkinga ne tuyingira olusenke nandaga entuumu z'ettaka naŋŋamba oyo ye maama oyo ye taata. Mauta mujihiza okufa kutwala abantu Seekankata Mungu yatumuwamu akaseera katono nnyo. Seekankata buli olwalero obutambi bw'abaseekankata butambula n'okusinga ffe abalamu. Nasembyeyo okulaba kiripu ya Seekankata eggulo ng'agamba nti basiraamu obulamu butumaliramu bwereere ŋŋenda basooka okgenda naye nammwe mujja nga Nkata alinga eyalengera okufa kwe. Mauta mujihiza atwala abavubuka n'atwala abagagga
n'atwala abanene tulina gwe baziise nabadde Makka bamuyita Haji Mubiru Kololo oyo mukiibi wa NBS mukoddomi oyo mukiibi Haji Mubiru yawaayo poloti Kololo muzikiti oguli Kololo seeka Kololo wagula sente mmeka singa mbadde nsobola okusendera Haji Amisi yandibadde ambuulira kubanga kati oyo ayinza okutegeera Kololo poloti ya sente mmeka Kololo poloti ya sente mmeka Kololo Kololo tewayinza kubaayo ettaka lya Ugandan shillings apana wateekwa kubanga ettaka ly'Kololo liguva mu ddoola Haji Mubiru yagamba nti mpaddeyo bazimbeko omuzikiti muteekeko omuzikiti era baganda bange omuntu eyeerekerezanga ekintu ekisava mumuteekanga mu dduwa ne musaba Allah abakuuma abantu abo Haji Mubiru yakwata ettaka Kololo n'awaayo naga nti muteekeko ennyumba ya Allah tabaraka wa taala Allah yamujjuludde Mungu yamututte bye yasigadde okufunamu muzikiti Kololo nabadde ku Afrikaano okwosa eggulo nga ntongoza omulayo abalamazi ba Juni nabadde ne Umaru oyo nabadde naye oyo Umaru ku Afrikaana budde bwabadde bwa kawungeezi ne tutunuulira ebizimbe omusajja bye yaleka baganda bange ne tutunuulira ebizimbe Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige bye yaleka mu nsi nga bwe yabireka bwe biri mirimu gigenda mu maaso abakozi bakola emisaala gisasulwa naye nga kyafunamu empeera Masigidi Musa we twasaalidde Salatul Magharibi nga mwalina empeera mauta mujihiza Allah bawadde ku sente n'obusobozi okufa kujja tunyweze obukkiriza bwaffe okufa kujja tuyambeko tukole ibada tuzijjewo namuli wano muganya ogende Makka muwoza tuseera basekimanyi museera kakati mwagala tukole tutya mwagala sula nga bagundi mwagala kusula nga nte tuseera nno Seremeka milioni 5 nya kitundu nya 8 museera nye sinza gere Makka kwezo sente nyingi nnyo olinze bakolere shuburuma bakuleetere nniya labbaika Allahumma umra an Abdullah fatakabbalaha minni wa minhu Allah gikirize kuye ne kuza agenzo gikola omwaka ne gugwako nga toyinamu nnaku 10 nnaku 6 zoyinza kufissa genda Makka weetoolye ku nyumba ya Allah omwetondere omutegeeze ensonga zo Allah tabaraka wa taala kubanga yagamba Nabi Muhammad sallama nti omuntu yenna agenda Makka ne yeetoola Kaaba buli kigero kyasula ku tawaafu Katonda amuwaamu ekirungi kimu emirundi 7 gye weetooloola Katonda agenda kuwa ebirungi bimeka ku milioni 4 teekamu milioni 4 ogenda ofuna obukadde 4 sajja yabadde yeetoolola Kaaba yabadde munna Uganda n'agamba nti ayi Allah ekindeese noonya obukadde bwange 5 Mungu bw'obumpa obwommalidde ono yamubadde okumpi n'amugamba nsaba Allah obukadde 5 akwongerereko ezzira endala bufuuke obukadde 5 Allah mulinda kyokugenda mulinze endwadde mulinze bwavu mulinze kufa twali mu hijja eyasembayo Seeka Muzaata gye yali mu 2019 nayimirira emuna n'agamba nti basiraamu kubiriza omwoyo gwange n'ejjamu okutya Allah watazawadu mwesibira nnyo entanda fa inna khayra zaadi taqwa entanda yesimba yakutya Allah muzze mu hijja olwaleero musabe nnyo Allah abakomyewo omwaka ogujja kuba tumanyi obafa abazze olwaliro abange tunaakomawo ng'ayogera ebigambo ebyo Muzaata yali hijja yesembayo teyadda Makka okwali okukomawo Allah n'amutwala mauta mujihiza bonna benjogerako babadde bantu bammwe mubadde muwangaalanga nabo babadde baseeka bammwe we butambi bwabwe kumuyigidde obusiraamu mwe mubadde nga mubasiibula babadde bajjanga mu nnyumba zammwe tebaliiwo tahtathara bali wansi wanjatika za ttaka bye tulindirira aqulu ma tasma'un astaghfirullah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يئس من آديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد ولا ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا وتوبتنا فيا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا نسألك الجنة ونعيمها يا ربي ونعوذ بك من النار. ربنا افتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين وانصرنا فإنك خير الناصرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا ونسألك أن تحملنا جميعا إلى بيتك الحرام في مكة المكرمة وزيارة مدينة المنورة إنك سميع الدعاء. أي الله تسبو كريسي الصلاة يفي جتوزوك سارو واليرو وجتوين بلونجي بويريري. أي الله تولeka muntu yennaze mu juma ya lwero nga ayina essambi okujjako ng'oli musonyiye. Toleka muntu yennaze mu juma ya lwaleero nga mulwadde okujjako ng'omujjanjabi Allah mu lunaku nno olw'ejjuma. Toleka muntu yenna ayi Allah se mu juma ya leero nga ayina obwetaavu mu mirimu okujjako ng'ogitebenkeza Allah. Toleka muntu yenna se mu juma ya lwero nga ayina abalabe okujjako ng'obamujjidde mu bulamu bwe. Nsaba Allah ffenna atumalire atugulirewo obulamu obulungi atuteere omukisa mirimu. Abasuubuzi ba wano mwenna nsaba Allah ateeke omukisa mirimu gyammwe. Abagulirewo ayina edduuka erimu amuwa abiri ayina abiri Mungu amwongera asatu ayina asatu Allah akuteeke ku ataano. Abayina emirimu egyafa nsaba Allah agitereeze. Nsaba Allah abamalire abawe obulamu obulungi abakendereze ku misolo abakendereze ku misolo abakuumire emmali agiteeke mu baraka abataasa ababbi abawe okulaakulana wakati wammwe abongere obulamu obulungi asumulle ebyekutte abongere baraka abataasa endwadde abataasa obwavu abataasa ebizibu amaka gaffe agateeke mu baraka atuwe ezzadde eddungi alitukuumire. Abatagendangako Makka nsaba Allah batwale Makka ne Madiina. Mugende Makka nga mukyali balamu mugende Makka amagulu nga gakyasobola okwetooloola mugende Makka nga amaaso gakyasobola okulaba Kaaba. Nsaba Allah atusumululire ffenna atugaggawase atuwe obulamu obulungi ateeke baraka ku nsi yaffe Uganda. Ayi Allah Uganda yensi yaffe mutuwangaalira. Ya Allah jongere emirimu ojongere emirembe ogiteeke mu baraka ya rabbul alamina otutaase enjala otutaase ebizibu ensi yaffe ogiteekemu emirimu ya rabbi mirimu egitambula bulungi ogiteeke mu baraka ensi yaffe etebenkere ebeere ng'etweyagasa ebbanga lyonna. Nsaba Allah atumalire atugulirewo atumazeeko omwaka gw'obusiraamu mirembe atwongere obuwangazi obujjudde emikisa. Emirimu gyammwe nsaba Allah agiteeke mu baraka. Nsaba Allah abataasa okwejjusa lwaki mwajja ku kizimbe kino. Allah abawe obulamu obulungi abongere mukazi we ne nannyini bizimbe bino Mungu amwongere ayongere okuzimba mwongere okufuna amaduuka amalala mukole emirimu gyammwe mweyagale mu nsi ate n'obusiraamu bunywere. Mungu alyoka abawe ejjana ku lw'okusaasira kwe n'okusonyiwa. Saba Allah asonyiwa abafu baffe bonna abali mu Kabuli bamasheekhe baffe baganda baffe abasiraamu abafudde ne bwe twawangalanga nabo bonna tusaba Allah abaddiremu abasonyiwe abayingiza ejjana ey'emirembe. Wasalli wasallimu ala Muhammadi wa ala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وتراصوا سووا صفوفكم واعتدلوا يرحمني الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kono congregation nene salamu njagala eyugumye ne masjidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kati buli aliranye munno mukwateko mu ngalo. Omukutemu kati mutunulire. Tunule maaso. Mutunulide. Mutunulide. Buli omufunye gwokwata. Ogenda kulaba ebyamagero Mungu akola ebyamagero. Buli omufunye gwokwata seko obadde otya. Ovunyo oyina mu buzibu ojja kusigalira ekintu kati Mungu agenda kusumula okutte anti mutunulire ate wakyo tunula ku bbali tomwagalisa bw'olaba atunula ku bbali omanya omutima gwe akutunulidde seeko osimba olukono naye gwe onaamanya Mungu bw'anaaba agaba onaasigalira omukutte omutunulidde kati mugamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye mwenya Mungu omutolera salamu tonyiga nabbi yagana salamu eyefutwa ddamu ogitole ng'omwenyamu. Kaka tugenda kwewaffe neddu eno nsaba Allah tabaraka wa taala ajanukule nga tetunnasituka waawo. Allahumma jukira lunaku lwa juma ate lunaku lweru tuli mu ssaawa kati tuyingidde mu ssaawa eri yennyini Ibn Abbas gye yagamba ti omuntu bw'ayogererawo kyayogeredde ng'alina obwetaavu Allah yanukulirawo. Allahumma wallahi edduweno nsaba Allah buli agenda ojiwa munne nsaba Allah ffenna tutenga tetunnabakola ki bannange bikutte nze wange bikutte kiri kiteewamu kiri kiteeyo mu bitambula bitya awo omusiraamu gwensanzawo nga ngaseeka teweerabira bikutte nnyo wallahi nsaba Allah abite. Allahumma nsaba Allah abite. Allahumma kati ddamu omuwe salaamu ng'omutunulidde nga bw'omwenya oluvannyuma omugambe Mungu agenda bita Allah agenda bita insha Allah. Kati buli omu ogenda kuwa muneddu weeno yeeyokka kwe tugenda okukoma tusiibulagana ate ensonga ziwedde. Omukutte bulungi ng'omunywezezza tomukutuleko omukono ono alabika bikutte nnyo ate okusinga ebyange. Saba Allah atumalire ya Rabbi. Allahumma kakati mugambe nti Allahumma tumusabe ki Allah edduwe egenda kuba nfunda ya seconds 10 manye ebyobusiraamu bane Mungu tumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu fe Allah yatuwa ensinza yaffe Mungu obugagga butuwera just within a blink of an eye. Waliwo pastor gwe nalabyawo era nsaba Allah musiraamu lajjatu egatteeko yabadde agamba nti abange lwaki mugenda mu Kelezia ne mumalayo olunaku olulamba kyova olaba abasiraamu bakyabagagga walako asaala eddakiika 5 n'asaba obugagga Allah n'abumuwa. Nsaba Allah mu Jumeene buli azze ng'oli mwavu nsaba Allah oddeyo ng'akugaggawaza buli azze mu Jumeene ng'ozze otambuza bigere nsaba Allah obeere mu bapaakinga ajamisi yabateerako parking ezo parking tezigenda mu majini zizi parking zigenda mu murukazamu ate Mungu atuwe tuvuge ziri gumite insha Allah. Allahumma boloke ziri gumite muzimanyi zeze zitazikiza tesaba Allah atujemba zikize mmotoka eyo noze duwa nagisabye nnyo ku Kaaba nti ayi Allah zenzi jamba zikize eki akali weegaana okwaka akati ogizikiriza wandege yakubitaala bwegaana okwaka anti okekkereza wanywedde ebiri kitundu nsaba Allah atujje mbanywa ebiri ekitundu
atuteeke mu bajjuzaawo obulamu obwo Allah abukola ate bwaffe baki kakati mugambe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mugambe Mungu agenda bita kakati mugambe nti tugenda kusaba ki Allah kozi tumusaba ki baraka oyanda kyaga tusabe ki bakyala ani tusabe ki baraka zetwagala wabula banne baraka zayitiridde wallahi Mungu bwakuteekako baraka Allah bwakuteekako baraka bakunoonyaayo yonna gy'oli bakunoonyaayo yonna gy'okola ki waliwo abantu Allah bataddeko baraka mu nsi nga si kutegeera kwabere nga Allah obulamu yabuteekamu ki baraka okumanya baraka yazikola Allah oli ne bwazimba omutima ate Allah ayongera kusitula oli ne bwakutega emisumaali wa baraka zo agitega wansi Allah n'akuyisaawa katusabe Allah atuwe baraka si bwe kiri mugambe nti Allahumma naye mulimba ezo baraka zammwe zikyayuuga nga temusitula mwasiibyeko si mugambe nti Allahumma akyakutunuulidde bw'ola atakutunuulidde nga takwagaliza baraka mugambe nti Allahumma Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati tumukutulako omukono Sheikh mpola wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar gambe saba Allah kuti mutunulire seeka tomusabira kabuli mugaye saba Allah kuti saba Allah kuti akuteekeko baraka okikuba oyogerweko Allahumma amina ya rabbi nze nsigalidde sifunya nkwatako mu ngalo naye saba Allah ize gwabasooka okuwona mu halyokaaba mashallah baganda bange mukirize kaseera kano muddaka emu yokka ensonga ziri bbiri ensonga esooka nawo omulimu wano gwa mabaati 50 biidhinillah gagenda ku ssomero insha Allah nsaba munnyambeko ebbaati ligula emitwalo 4 asobodde okumpa ebbaati eddamba alhamdulillah asobodde okuleeta kyoleese masha Allah gy'emirimu gy'obusiraamu gye tuba tukola amabaati 50 ngeetaaga wano insha Allah tabarak wa taala era mutandika okukasuka insha Allah taala ekyokubiri mwebali kusaala juma tusaba Allah agikkirize kino kyoka nkiyiseewo ninawumula mu gw'omukaaga mama manyi mugenda kukola ninawumula mu gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 26 tukomawo nga 4 insha Allah ya milioni 5